tambula nasooka kugiwulirako ebbanga liyise mu nkuubo z'abayimbi ne mu nkuubo z'abapromota nga bagiyita ennyimba 10 ez'enkyukakyuka. Tubanagira nshinga. Njala kumanya obuzaale bwa project eno butandikira wa, ekirowoozo kivaawa? Ekirowoozo kino ntuula wamu nendowooza ne ŋŋamba nze nga soogedde nga politician nga soogedde nga aneesimbawo nnyinza kukola ntya okwogera ku mbeera eriwo nentunula Uganda ng'erina ebizibu ebisukka mu 10 nenoonya engeri gye nsobola obizingazinga mu nnyumba 10 so nensooka nkolako ezasooka 25 nalikolingako ennyimba 25 nentaako emmeka 2 kati giggulo nalikodinze paka ku 6 era nsuubira either enkya oba okosa enkya okwongera okutaayo endala nga 2 ti nze ngenda kukozesa mumwa gwange na music wange okutuusa obubaka ate n'okujjukiza bannange kubanga nti omuntu asobola okuba eyo nga tamanyi okunyigirizibwa kwalimu kwenkana ki naye buli lw'obikoonakoonako oli agamba walaayi yalabbi akyogeddeko nti nze byolaba nkola nenjogera enguudo zonoonese nenjogera ki kati wenna abyogera obwogezi muyinza obutabikola ki era olabaawo ebisa ebisinga mmanyi okwogera oli n'agamba saha oba yanywedde bikire. Ye King Saha tuli wano ku kawunyemu 3-6 funa 7 up awo funa ka 7 up nange nkafuna omumiro ne guterera bulungi nnyo funa banafa ba Skype Tours and Travels bajja kuyambako okugenda ebweru w'eggwanga funa club beer mu kawungeezi gwagenda okukyakala ate bw'obanga weetaaza omufaliso omulungi ennyo omufaliso tukozesa gwa Rose Form ku mufaliso kwe tusula. Okay, oyo King Saha annyonnyola ebbanga lino awambye nnyo amawulire wiiki naddala ewedde n'eno batandika kye bayita 100 Songs of Revolution ennyimba 10 ez'enkyukakyuka weewaawo yaŋŋambye agenda kwongerako zibeere ennyimba 12 atambulira mu bigere by'abantu ab'enjawulo abazze bakuba ennyimba bweziti ezikwata ku social life. Omanyi tulina ekizibu twakikoonako Kowan emabegako nti tuyina ennyimba nnyingi ez'omukwano love songs nnyingi nnyo naye social issues ebintu ebya bulijjo bino ebitukwatako ng'oggyeko olaavu zo ntono okugeza tuli wano eno tuli mu kubala abantu naye osobola okunoonya oluyimba lw'okubala abantu ng'olina oluyimba lumu lwa Bobi Wine bw'onoonya ennyimba ezikwata kukubiriza abantu okubeera abayonjo era ojja zironda obayo nga ntono bw'onooba osussa olumu ojja kubeera mu nnyimba 2 bw'onoogenda mu nnyimba z'abaana ez'okusoma ojja kumaliriza ng'olinayo ntono so sekita ezo tubadde twazeesonyiwa ne tudda nnyo mu bintu ebikyamuukiriza ebikubye enduulu n'ebikyamuukiriza so King Saha mu bigere by'abayimbi nga ba Huma Sekera mu bigere by'abayimbi nga ba Lucky Dube mu bigere by'abayimbi nga Chiko We Miss Manera Where Are You mu bigere by'abayimbi Modro mwatambulira kuba social life eyo naye oba oyimbye ku omukwano abaguyimbako sibayinaako buzibu naye tugulumbe mu angles ez'enjawulo tuyina topic eza domestic violence omukyala teyeetaaga fuga bbi kati owulira oluyimba bwe lutyo nti Chameleone teyeetaaga kuluteekamu n'amaanyi mangi buli muntu aba asobola odwetambuliza kuba buli omu kiba kimukwatako tuyina omukwano mu mbeera ez'enjawulo ebizibu ebituuka ku bantu mu mukwano naye ffe tuyimba nnyo ku bitundu bya mubiri ne muyimba simanyi obugere kati omubiri gwonna mwaguyimba mwogumazeeyo ogwetaagisa okuyimba mwaguyimba ne guggwayo kati muli ku mubiri oguteetaagisa kuyimba bakadde baffe nno bali emabega bayimbanga emikwano naye nga basabikasabikako bw'oyuliza oluyimba lwa ddole y'omwana basabika bulungi nnyo naye kati ffe situkyakibinamu bizibu kati tulaga nti emitwe gyaffe gyongedde okkalira naddala mu kuyiiya ebiyiiye ebisobola okutwongerayo nga okwongerayo empisa ebigambo ebimu ebirina okukwekebwa ffe katubiteekawo nga bwe twagala so ennyimba ezo katuzirinde bwe zinaaba zifulumye ze nnyimba 10 eza enkyukakyuka eza King Saha yessebo
nnyo webamuyita Saimo Kawalata kasoolira ebikyankala nnyo manya yazze so katulinde ennyimba ezo ekikumi kakati